Reverend Father Stephen Mayanja okusinzira wali Rubaga wino obubaka bwaweereza omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ku bigambo eby'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani bye yamusabye okwenenya okuzzaayo ensimbi n'okulekulira. Agamba ekyo kikolwa kya buntu bulamu era kikolwa kya bugunjufu. Oyo yenna akolanga ensobi n'agaana okwenenya n'agaana okwetowaza n'agaana okuzzaayo bye yabbye n'agaana okulekulira ekifo ky'abadde abbiramu aba si mugunjufu, aba teyateekebwateekebwa, aba teyakuzibwa, aba tatya Katonda. Nti omuntu atya Katonda aba atya okusobya, era bw'asobya akantu konna adduka mangu n'akeenenya. Kati kye neebuuza, Mathias Mpuuga Nsamba yagenzeko wa Reverend Father ne yeenenya okulya obukadde 5 bw'omuli w'omusolo. Father Stephen Mayanja ebigambo bya bisengese bulungi, abikoze packaging bulungi mu kubuulirira okwa leero Sunday eno wali ku ecclesia oba ku ecclesia ya Cathedral e Rubaga, ng'agamba nti omukulembeze wo wabaakugambyeko oba omuntu gwe naye bw'abaakugambyeko ng'akozesezza obukambwe, kkiriza ky'abaakugambye kuba muba mulina omulamwa gwe mwatandikirako oba omulamwa gwe mutambulirako ate gwe ng'oguvuddeko. Kati aba awulira obusungu ng'awulira bubi okuba ng'ovudde ku mulamwa gwe mutambulirako gubatembeeta ng'otandise okuswaza ekibiina. Mathias Mpuuga Nsamba, genda weetonde, weetowaze, zzaayo ensimbi, atelekulira. Bigambo bya Reverend Father Mayanja Stephen. Hatugenda tumufune ebigambo bye tubiwulire bulungi nga bijira ddala mu kyawandiikibwa. Abateetonda baba tebalina nsa. Mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Ekolinti omutwe ogw'omukaaga olunyiriro lw'19, Pawulo atugamba nti emibiri gyaffe kiggwa kya mwoyo mutuukirivu, era n'evanjiri tuwulidde nti Yesu bwe yagamba nti mumenye ekiggwa kino nja kukizzaawo mu nnaku 3. Omuwandiisi w'evanjiri yagambye nti yali ayogera ku kiggwa emubiri gwe. So n'emibiri gyaffe kiggwa kya Katonda. Bw'oba oli awo emibiri gyaffe gyafuuka ekirala, nagyo gyafuuka katale. Twegendereze ebyo ebitatta n'emibiri gyaffe bye tunywa, ne tunywa buli kye tusanze, buli ekibeerawo ne tukinywa. N'ogenda ku mukolo buli kye baleeta togaanako. Buli kibale biweddewo tewaliyo kibeerobeera awo nakyo bakireeta. Ikirabu byaweddeyo olutuuka ngoga teri anyweddeko n'alekamu ng'otandika okukombooza buli kamu. Ekiggwa kya Katonda kiwe ekitiibwa, togezesa buli kimu kyokoze eki. Ebiragalalagala bye twesiwa nabyo bitattana ekitiibwa ky'ekiggwa. Ebyo bye tulya tubeere nga tuba selective, si buli ekijja okiteeka mu kiggwa. Ebyo bye twambaze ekiggwa kyaffe gy'emibiri gyaffe nabyo tubyegendereze. Bijjayo ekitiibwa kyaffe, bijjayo ekitiibwa mu maaso ga Katonda. Bye twogera nga biva mu kamwa kaffe nabyo tubyegendereze. Bijjayo ekitiibwa kyaffe eky'emibiri oba bikityoboola. Ebikolwa nga bwe tuwulidde mu ssomo erisooka nga tumenya ebiragiro, ebikolwa ebisinga tubikozesa emibiri gyaffe. Tukoze buli kikolwa eky'obukaba, tukoze buli kikolwa ekitatta n'ekitiibwa ky'emibiri gyaffe. Omukama atusaba nti tuzze bujja ekitiibwa ky'emibiri gyaffe. Kale n'akadde kano nga Pasika enaatera okutuuka, Omukama ayita agende e Yerusaalemu okulya Pasika. Ayagala naffe ku lunaku luli aleme kutuleka mu ntaana. Ayagala naffe tukkirize alongoose ekiggwa kyaffe ekifumbekeddemu ebyo ebitasaanidde. Tumukkirize era tumukkirize Omukama okulongoosa ekiggwa kyaffe nga twejjuse buli kadde. Tolinda bibi by'okuwera nti kino ekimu kyokka ekiyinza okufa nakyo ne kikutwala mu muliro ogutazikira. Gwerinda nti biwere 10 ze mala nnejjusa nga biweze nga 10, omusaaseredoti ampulire nti siri wa kusaaga. Ekimu ky'olina ekyo ky'obojja nakyo kiteereze kiveewo, kuba si gwe wakoze n'Omukama pulaani nti enkyo onoobeerawo. Wejjuse buli lw'obeera n'ekiki n'ekibi. Mu ssomo erisooka tusabiddwa okulaba nga tweyamba ebiragiro bya Katonda, tubyeyambe bulungi, tujja kusobola okukuuma ekiggwa kya Katonda mu kitiibwa kyakyo. Tudde eri Omukama nga bwe tuwulire mu luyimba olw'okwebuulira nti yalina
ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Omukama tumuwulirize, ebyo byatugamba bijja kutuyamba okukuuma ekitiibwa ekyekiggwa. Naye mu ssomo eryokubiri tuwulidde ti amagezi agava eri Omukama gasinga buli kimu. Twekwata amagezi ago, ebituyigirizibwa nabyo tubikwate, naffe tuleme kusirikira ebyo ebitagenda bulungi. Tuwulidde Yesu alabye embeera ng'esajjuka n'akwata akaswanyu. Tugezeeko okulaba nga tetusirikira ebyo ebitagenda bulungi. Tulaba ebintu biwaba, naye olumu tusirika busirisi. Tukole nga Yesu bw'akoze, tuyambe ku bannaffe batereze ekiggwa. Tetusirika busirisi. Ate naffe bwe baba bakugambyeko, tuleme kugamba nti omuntu antabukidde ne Yesu atabuseemu. Naye okutabuka kuno tekumuleetedde kukola kibi. Naffe tujjukire nti bannaffe batugambisaako mu bukambwe, baba batuyamba batulaga nti ekyo kye tuliko si kituufu. Toyinza kugamba muntu ng'oseka ng'ate omugabe bya siriasi, nno weebale nnyo munnange naye engeri gy'okozeemu ng'ate oli mu kuseka. Omuntu olina okumulaga nti ekintu kiri siriasi, si kyakusaaga. Ne Yesu naye afunye kaswanyu, tafunye embukuuli. So nga tutereeza ekiggwa, tuleme kukozesa bukambwe bukoze eki busukkiridde, nga tutereeza bannaffe. Abamu tujjayo emiggo egya buli kika, tujjayo ebijambiya, tukozesa amaanyi agasukkiridde. Bwe tuba tukambuwadde, tubeeko we tukoma. Obukambwe bwaffe buleme kutuleetera kukola kibi. Kiggwa emubiri gwe. So n'emibiri gyaffe kiggwa kya Katonda. Bw'oba oli awo emibiri gyaffe gyafuuka ekirala, nagyo gyafuuka katale. Twegendereze ebyo ebitatta n'emibiri gyaffe. Bye tunywa, ne tunywa buli kye tusanze, buli ekibeerawo ne tukinywa. N'ogenda ku mukolo buli kye baleeta togaanako. Buli kye baleeta biweddewo, tewaliyo kibbeerobeera awo, nakyo bakireeta. Ikiraabu byaweddeyo, olutuuka ngoga teri anyweddeko n'alekamu, ng'otandika okukombooza buli kamu. Ekiggwa kya Katonda kiwe ekitiibwa. Togezesa buli kimu ky'okoze eki. Ebiragalalagala bye twesiwa nabyo bitattana ekitiibwa ky'ekiggwa. Ebyo bye tulya tubeere nga tuba selective. Si buli ekijja okiteeka mu kiggwa ekyo. Ebyo bye twambaze ekiggwa kyaffe gy'emibiri gyaffe, nabyo tubyegendereze. Bijjayo ekitiibwa kyaffe, bijjayo ekitiibwa mu maaso ga Katonda. Bye twogera nga biva mu kamwa kaffe, nabyo tubyegendereze. Bijjayo ekitiibwa kyaffe ky'emibiri oba bikityoboola. Ebikolwa nga bwe tuwulidde mu ssomo erisooka, nga tumenya ebiragiro, ebikolwa ebisinga tubikozesa emibiri gyaffe. Tukoze buli kikolwa eky'obukaba, tukoze buli kikolwa ekitatta n'ekitiibwa ky'emibiri gyaffe. Omukama atusaba nti tuzze bujja ekitiibwa ky'emibiri gyaffe. Kale n'akadde kano nga Pasika enaatera okutuuka, Omukama ayita agende e Yerusaalemu okulya Pasika. Ayagala naffe ku lunaku luli aleme kutuleka mu ntaana. Ayagala naffe tukkirize alongoose ekiggwa kyaffe ekifumbekeddemu ebyo ebitasaanidde. Tumukkirize era tumukkirize Omukama okulongoosa ekiggwa kyaffe nga twejjuse buli kadde. Tolinda bibi by'okuwera nti kino ekimu kyokka ekiyinza okufa nakyo ekikutwala muliro ogutazikira. Bwerinda nti biwere 10, nze nyejjusa nga biweze nga 10, omusaaseredoti ampulire nti siri wa kusaaga. Ekimu ky'olina ekyo ky'obajja nakyo kitereze kiveewo, kuba si gwe wakoze n'Omukama pulaani nti enkyo onoobeerawo. Wejjuse buli lw'obeera n'ekibi. Mu ssomo erisooka tusabiddwa okulaba nga tweyamba ebiragiro bya Katonda. Tubyeyambe bulungi, tujja kusobola okukuuma ekiggwa kya Katonda mu kitiibwa kyakyo. Tudde eri Omukama nga bwe tuwulire mu luyimba olw'okwebulira nti yalina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Omukama tumuwulirize, ebyo byatugamba bijja kutuyamba okukuuma ekitiibwa ekyekiggwa. Naye mu ssomo eryokubiri tuwulidde ti amagezi agava eri Omukama gasinga buli kimu. Twekwata amagezi ago, ebituyigirizibwa nabyo tubikwate, naffe tuleme kusirikira ebyo ebitagenda bulungi. Tuwulidde Yesu alabye embeera ng'esajjuka n'akwata akaswanyu. Tugezeeko okulaba nga tetusirikira ebyo ebitagenda bulungi. Tulaba ebintu biwaba,
naye olumu tusirika busirisi. Tukolenga Yesu bw'akoze, tuyambe ku bannaffe batereze ekiggwa, tetusirika busirisi. Ate naffe bwe baba bakugambyeko tuleme kugamba nti omuntu antabukidde ne Yesu atabuseemu, naye okutabuka kuno tekumuleetedde kukola kibi. Naffe tujjukire nti bannaffe batugambisaako mu bukambwe, baba batuyamba batulaga nti ekyo kye tuliko si kituufu. Toyinza kugamba muntu ng'oseka ng'ate omugabe bya serious, nno weebale nnyo munnange naye engeri gy'okozeemu ng'ate oli mu kuseka. Omuntu olina okumulaga nti ekintu kiri serious, si kyakusaaga. Ne Yesu naye afunye kaswanyu, tafunye embukuuli. So nga tutereeza ekiggwa, tuleme kukozesa bukambwe bukoze eki busukkiridde, nga tutereeza bannaffe. Abamu tujjayo emiggo egya buli kika, tujjayo ebijambiya, tukozesa amaanyi agasukkiridde. Bwe tuba tukambuwadde tubeeko we tukoma, obukambwe bwaffe buleme kutuleetera kukola kibi. Twesabire Omukama atuyambe akadde kano ke tusigazaayo, tutereeze ebyo ebyasoba. Ate naffe tuyambe ku bannaffe be tulaba nti bawabye, tubazze mu layini tusobole okukuza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo n'essanyu. Omukama abeere nammwe. Naawe abeere naawe. Andowooza Reverend Father mumuwulidde anti Omukama atuleetedde ekifaananyi eky'Omukama, naye Omukama wo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'akunenyaako mu busungu mu bukambwe, manya nti kyewakoze kikyamu. Bw'akugamba weenenye mangu na mbiro, tewalaza mpaka. Ate bwe tulaba bonna abasobezza nga tutambulira wamu tubagambeko, tetusirika. Buli alina kyasobezza agambibweko, ate bw'agambibwako yeenenye. Mathias Mpuuga nsamba twagambyeko musajja mukulu weenenye. Tokitwala kuba kya bulabe nga wasobezza, kuba wavudde ku mulamwa gw'ekibiina, wavudde ku kigendererwa ky'ekibiina. Tulwanyisa nguzi ate ggwe olya nguzi. Mukulu Mathias Mpuuga nsamba obubaka bwo ndowooza butuuse bulungi, n'olwekyo muganda wange weenenye. Akasajja fuba tekagenda kukuyamba, you are dying politically. Lwakubeera okulembedde ebisanja bingi, myaka 15 tegikumala, gikumala Mukulu Mathias Mpuuga nsamba. Wummulirako awo kale, naye wummudde bubi. Wandiwummudde n'ekitiibwa kyo. Singa wawuliriza President kye yakugambye ne banno kye bakugamba, kye basalawo mu lukuŋŋaana lwe mwatuula, nti genda obuulira abantu obeenenyeze ozzeeyo ne ssente z'abandi, wagaana okukikola. Kati kyotambuza mbu sifunanga ssente, kati oba kyali kyangu nti tozifunanga, kyekyagaana okwetonda nti nateesa okwewa ssente negaali kumenya mateeka, bannange tebazimpanga era sikyazeetaaga, be nateesa nammwe temumpanga ssente z'ekibi. Singa ebintu ebyo byaggwa dda, singa oli w'amaanyi nnyo, naye wayagadde okulaga amaanyi, mbu nno ggwe teweetonda, mbu ggwe tolekulira. Gy'onaasibira onambuulira. Ffe tuli wano tukulinze mu kkoona wali okukulabako, ng'e Masaka tokyayagala kgendayo ng'owulira oswala okutuuka e Masaka, kubanga ekitiibwa kyo kyaweddeyo. Tokyalinamu wadde akatiibwa n'akatiddiiti. Naye nga lwaki ggwe butawuliriza kulowooza mbu muli bakitalo. Bagambye weenenye bwe babagambyeko, ate oba okoze ensobi genda mangu ejjuse. Kwe kwetonda President kye yagambye, ate olekulire. Wawalaze empaka n'owulira ng'olina CBS, ojagenda ku CBS oyogere enseekankane. Muganda wange CBS era ekyaliwo era enkyoddayo ku program. Mathias Mpuuga, you killed yourself. Ng'olaba. Mbagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako. Reverend Father tweyanziza, Mayanja Stephen tweyanziza, obubaka bw'obu bubadde bwa muwendo. Bugwanidde mu mbeera eno ey'abannaffe bakola ebikolobero nga tebaagala bagamba kate nga tebeenenya tebejjusa. Baguni mwekubbe emitima, mulongoose ennyumba ya Katonda. Mukulu Mathias Mpuuga alongoose ennyumba ya Katonda.